okwenenya ntuse late tekibangawo kuva letwatandika okukola program eno ntuse late bansanze bannanyini nsinga ensi bagisibye bannanyini nsinga ensi bagisibye nga sina option okujjako okulinda nze mbadde manyi summit eno yawedde nekirabika waliyo summit endala ezigenda maaso G77 nze sizitegeera oba G77 yobaani sibitegeera bwe ba summit tekyusa bulamu bwange n'omuntu owa bulijjo ezo summit zammwe. Come again? Bwe ba summit tekyusa bulamu bwange n'omuntu owa bulijjo ezo summit zammwe. Nze ndi musajja mukulu nkuze mpulira summits mu Uganda. Singa summit ezijja mu Uganda zaali zikyusa obulamu bw'abantu, Uganda yali badde nga Qatar oba Doha oba Dubai. Zino tuzogerako kuba zino ensi zibaliraanyi musobola okugendayo. Ne day in day out mpuliriza summit okitegeera. Summit ezibeerawo zimpactinga obulamu bw'omuntu ali ekabula maido. Impacting. I'm asking you, ali ekiryandongo, ali ekalungu, ali ekakuuto. Summit zino ziyamba abantu bazitegese. Oweka kuuto afunamu ki kyobuuza? Afunamu ki mu summit zino? Kye kibuuzo. The same fat cats abali asente za kyogamu era be babirimu. Yes, I'm serious on this. Excitement jetwala. Oyo yammwe si yange sirimu. Excitement yammwe. Actually nsabira lwezigwa tufune mirembe. Gosaba bigwaddi. Bigwaddi tufune mirembe. Nsi yawanga ngetala zakola okuba tufunya abagenyi. Nsi yawa. Let's get serious. Nsi yawa. I can assure you abagenyi olugwa wano ngetala ziddamu zizikira. Kengudu wachi bazikoze tufunya abagenyi. Ngabi ebimuli bye basimbye mugenda bisanga nga babisibyeko ente n'embuzi. Bukioski nga budda ku kubo. Is that a country I dream to live in? No. Njagala President Yoweri Museveni ansavinge nga bwasavinga abagenyi. Atufeeko afe ku kubo lye munyonyo nga bwafudde ku bagenyi nga bali wano. Simple. Olinganga agamba nti tata fa atugulire ennyama nga ennyama tulya bulungi nga tata nga wakawaze wa abagenyi. The same fat cats. Yes. Bikapa. Ebinyo bunywa amata. Ebibadde birya bulijjo. Birya buli wamu same names buli wamu era nadde nga kapa agongalaba ku TV. You get it? Bebali kachika akakola kino, bebali kachika akakola kino, bebali kachika akakola kino. Basoma kiffe kye twagwa bagwe kye wagwa. Mwe muli ku radio, muli ku TV mubyogera mulaga live. Abalala apartments zimirira. Njagala ndageti summit bweti bwe yali wantu afuna mu kino. Lwaki kitaffe lwaki azabagenyi lwetulya ku nkoko, lwetulya ku nyama. Lwaki abagenyi lwe bajjano lwe mukola amakubo, lwe muteekawo ettaala, lwe musimba ebimuli ne basajja mmwe mujoga. Ne musimba ebimuli ku Monday nga abagenyi batuuka ku Tuesday. I saw this President Clinton bwe yakyala wano, manyi bana Uganda mwerabira. Twalinako kyogamu wano. Biri musamu. Emiti gye basimba ku kyogamu giriko nga mukaaga egyasigalako. Clinton lwe yakyala wano yali obatuuka kawungeezi ebimuli babisimba ku makya. Kati ongambe nange mbere mu group ya mwe mubeeramu ey'okukyamuka eyo. No, that's not me. Katujje.